yali Jeje Odong omwaka oguwedde ogwa 2024 ye yawandiika ekiwandiiko ng'alaganga bwe baali baagala okuteekawo embeera balinye mu ntambula ya Robert Kyagulanyi Bobi Wine okutandika okutindiga eggendo ogenda e Bulaaya. Era ke kaali akadde omukyala Right Honorable Anita Anet Among mwe yali ateekeddwako envumbo ne banne omwali Maria Goretti Kitutu ne Nandutu kwogatta n'abaagalwa baabwe. Era omukulu Jeje Odong ng'ebimu ku bintu bye yali atunuulidde yali agamba nti Bobi Wine ayitiridde okwanika gavumenti ya Uganda mu mawanga g'e Bulaaya ye bye yayita ebikolwa ebibi Bobi Wine mbu bye yali ayogera ku gavumenti ya wano, naye ng'ate ebyo byennyini ebibi ebikolebwa nga mwe muli okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ekiwamba abantu, mwe muli okubeera nti obuyambi obwali buweebwayo eri gavumenti ya Uganda bwali budaivatingibwa ne bukola ebintu ebirala mu kifo ky'okuyambako okuimprovinga ebyobulamu, okuimprovinga enguudo, okuimprovinga ebya education n'ebintu ebirala ebiyambako mu nkulaakulana y'eggwanga. Wetwogerera Robert Kyagulanyi Bobi Wine ali mu ggwanga erya UK era ayongedde okulabika nti attaanya ekibadde mu paalamenti ye UK kyenkuleetedde kyogenda okubeera ng'atogabanako mu vidiyo eno. Paul Kagame naye talutumidde mwana avuddeyo bw'atyo mu bukambwe n'ayanukula eggwanga eri Amerika ne UK olw'okuteeka ku bakungu be envumbo. Tayawukanyeeko na bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byayogera mu mwaka guli ogwa 2023 bwe yali awe Kololo nga wanda omuliro eri gavumenti ya Amerika kwogatta n'eye UK bwe yatuukira okubagamba nti tabeetaaga, tebalina kye bamugamba era ye n'okugenda mu mawanga gaabwe aba abayambye buyambi. But after 1 year Generali Tibahaburwa yalabwako ng'akaaba nga gakaaba gakomba oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo anti batandika okumuggyako obuyambi. Nga tebaakoma kumuggyako obuyambi baongera n'okubinika envumbo ku bakungu baaba gavumenti. Kati ate gavumenti ya Trump ke yayingidde n'emala eggobe mu kibya. Kati ngenda kubeera nga ndukuvira ku ntono kubanga enjogera Abaganda gye baagamba nti omuliraano gwokya bbiri ekoledde ddala wakati wa gavumenti ya Rwanda ne gavumenti ya Uganda. Njagala okutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogaba yebala akumperedde obulamu olwaliro ne bukya ng'oli omu ku abo abatemi obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda abatuweera ekiwummula eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeku nga omubi omweru. Antonio Gegange nga bulijjo neggolodde bwantogo bwe muli bugwe ennyingo beere ng'ate ndukutotolera ku mbeera eri mu ggwanga eya UK. Lwabadde lunaku lwaggulo ebifaananyi ne bitandika okubuna ku mikutu emigatta abantu. Omukulu Bobi Wine n'avaayo n'ateekayo ebigambo ebiraga nti wabaddewo meeting etali emu oba bbiri nga bali mu kwogera ku mbeera ey'okulabika nti bannayuganda baddamu okureclaiminga freedom yaabwe n'okufuna ebbeetu okwetaaya mu ggwanga lyabwe. Era omukulu ono ng'atunuulidde enteekateeka ey'omwaka ogujja okuva mu meeting eyali emagere ne ba UK delegate yalina okubeera ng'efundikirira mu UK kubanga ebintu tebyamulungulwa bulungi nga bwe byali biteekeddwa kubeera. Waliwo ebiwandiiko ebyali official ebyali birina okubeera nga bisharingibwa nga byetaaga Bobi Wine n'abakulu mu NUP okwolekerako ebweru w'eggwanga okwongera okubeera nga bawa more information ku ebyo bye baali boogeddeko emagere. Mwenna byo mumanyi obulungi ebbanga lyonna Bobi Wine kwabadde ayimirira nga kwe kulwanirira eddembe ly'obuntu, kwe kulaba nti obulyake n'obukenuzi mu ggwanga Uganda atunka nabwo kubanga ye mpagi eyimiriddeko obwannakyemalira nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa emirundi gyonna egy'obulamu bwe atambulidde mu mbeera ey'obutayagalwa wabula ey'okwetaagwa. Ti abantu bonna bamwetoolodde tebamwagala wabula balina kye bamwetaagako nga gwe mudidi. Kyobalaba nga corruption mu ggwanga lino Uganda yafuuka eŋŋombo etagenda kukoma leero okuggyako nga bannayuganda tuyimukiddemu. Obulyake n'okenenula bannayuganda ate nga bwe bwetooloddeko under development oba enkulaakulana eziŋŋamye mu ggwanga lino
kugatta n'okulabika nti bannayuganda tebafuna ekyo kyennyini kyebateekeddwa kufuna, kubanga ekintu ekingi kiweebwa abantu ab'olubatu mu kifo ky'okukolamu ebintu ebiyamba abantu abangi mu ggwanga lyonna. Kati Bobi Wine olwabadde okutuuka e UK ngenda kutandika nakutwala mu ggwanga erya Rwanda wano ew'omukulu Paul Kagame. Mujjukira ku ntandikwa y'omwaka guno omukulu yaleeta ekiragiro wali ku BK Ground mu Kigali e Rwanda n'agamba nti awadde ennaku 2 ababirigi oba be tuyita Ababelgium okubeera nga bafulumye obwengula bw'eggwanga erya Rwanda. Nenvayo nembagamba nti an attack on one European country will mean an attack on every country in Europe. Obulumbaganyi ku ggwanga erimu eriri mu Europe oba Bulaaya buba bulumbaganyi ku mawanga gonna agali e Bulaaya. Bubirigi wetwogerera olunaku lwaleero nga tunuulira omukutu ogumanyikiddwa nga Africans guvuddeyo ne guwandika ne gugamba nti Belgium eyungudde abawanvu n'abampi negattako ne military equipment neyolekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nti evuunika gavumenti y'omukulu Paul Kagame. Era neyongerako ku mukutu ogwo ne bagamba nti Belgium tekomye okwo era efunye approval okuva eri gavumenti ey'Amerika okulonkinga ebizuka ebikompola ebituuka ewala oba ebikuba ewala balabike nga bakwata amavumbavumba gavumenti y'omukulu Paul Kagame owa Rwanda. Emawulire genfunye okuva ku mukutu ogwo ogumanyikiddwa nga African. Era nawe oliwadde mbogendayo oba oliawo weyongera okufuna amawulire ago mu bujjuvu. Lwaki olwaleero Amerika yetunuuliddwa ennyo ne Belgium mu lutalo olw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo? Era na lwaki emirundi emingi mbadde nga ntera nnyo okubagamba nti UPDF webanga erengerera wala yali badde egy'omukono mu lutalo luno oluli mu Congo, naye ate enajjamu ety'omukono nga be ba main funder ab'olutalo luno ye ne gavumenti eya Rwanda ey'omukulu Paul Kagame. RDF ne UPDF twakitegeera nti be bamu, kubanga mujjukira nti omwaka guli ogwa 2024 omukulu Vladimir Putin yatwala oba yafuna akadde n'awayo abakungu be ab'amagye bajje wano mu meeting ey'akafubo ne General Muhoozi Kainerugaba babeeko bye bamulungula, nga bino byonna byali bigendereddwamu okulaba nti Uganda efuuka ddala ettwale eriri under BRIC group oluvannyuma lw'okubeera nga ate lumu January w'omwaka guno baalangirira ng'enteekateeka eyo tennaba kubeerawo kuba oli yali 2024 kati nga lumu January 2025 Uganda yayingira omukago officially akabonero akaali kalaga nti baali ready okubeera nga bakolagana ne Russia mu buli kintu kyonna, mu by'amagye, mu by'obulamu, mu bya trade n'ebintu ebirala. Ng'akabonero akalaga nti engeri gye kiri nti America yali eggyeewo omukago ogwo nga ne UK eggyeewo omukago ogwo gwa trade, abaali balina okufuna omuntu omulala kirimaanyi gavumenti ya Uganda gwekolagana naye. Era ne Parliament mujjukira bulungi nnyo nti bino teyabitegeera nako. Parliament ya Uganda teyamanya na ngeri ki gavumenti yaffe oba eggwanga lyaffe gye lyayingira omukago gwa BRIC. Bandibanga mwalimu ab'olubatu abaamanya, naye nga Parliament in general teyamanya, kubanga nkiwa opposition yali badde yavaayo dda okubaako kyeyogera ku kintu ekifaananako ng'ekyo. Naye nga ebyo nga tubitadde ku mabbali, nkolekera okulaga ebiri mu ggwanga erya Rwanda n'akatyabaga omukulu Kagame kayolekedde. Ebbanga eritali ddene emabega mujjukira bulungi nnyo nti omukulu oyo yakola bukubirire okulaba nti akomyawo enkolagana ye n'omukulu Tshisekedi akulembera eggwanga erya Congo. Bino yabikola lwaki? Yategeera nti nno kagobye Ababirigi mu ggwanga lya Rwanda. Ababirigi baali balina okutandika okutema empenda ku ngeri ki gye bagenda okuddamu okufuuka ba colonial ruler ab'eggwanga lya Rwanda. Yagalagaana Belgium egenda kubeera nkambwe ennyo eri gavumenti ya Kagame eya Rwanda. Era bweba move yonna gye yali avuddeyo n'abala, eno move y'okugoba Ababirigi mu Rwanda yali mbi nnyo ebitagambika. Bw'abanga mwami Tibahabulwa yagimubalira yamubalira bubi, kuba yali badde amuwa ekyokulabirako n'amugamba nti okuva lwe nagoba Abamerika bwe nabateekako embeera n'ab'e UK n'embalaga nti no tebalina kye baŋŋamba, ebintu ndabanga ebinnyononekedde. Naye ye teyamuwabula, yamuwa obuyumwaganya kweyongerayo na kugoba Ababirigi mu ggwanga erya Rwanda.
tetuwagira bitongole bino oba mawanga gano gakirimaanyi kubeera nga gakontrolinga olukalu lwa Africa nedda naye wabaawo emitendera emituufu mwe tulina okuyita okubeegobako tokeera bukeezi ku makya nga tonnaba kubeera nga oli mu mbeera entebenkevu oba embeera entereevu nti tokyabeetaaga kubanga akatale ak'ebintu by'oyina konna kali Bulaaya. Emaali yonna gy'obadde otunda ebadde egenda Bulaaya. Obuyambi bw'obadde ofuna okyabwetaaga. Bw'otuuka nga time nga tokyabyetaaga kyalibadde okay okubeegobako oba kuba tteke. Naye mu budde buno nga Rwanda ekyetaagira ddala abantu okugenda mu ggwanga eryo okulambula ate nga be bali mu Europe abagendayo okulambula kubanga abali loko tebalina muwendo gwe bawaayo guli awo kugenda kulabika nti gukuuma ekonome ya Rwanda air tourism ng'erwaninga. Kati gye emitawaana omukulu Kagame gy'ataawa budde ku meditatingako ebyembi nga binajja mu bantu era be yakuba omugongo mwe mwali Abamerika nti ne baali badde nga tebalina interest yonna mu ggwanga lino erya DR Congo baalulabanga oluwenda olw'okuddamu okureclaiminga territory yaabwe eya Uganda. Omumerika ayagala Uganda yagala Ghana, UK yagala Uganda yagala Ghana. Kyobulabanga bateekamu amaanyi gonna okulaba nti Uganda ekomawo mu mitambo gyabwe. Gwe bw'okeera ku makya n'obagamba nti nno amaanyi gaabwe gonna ge bataddemu ebbanga lyonna ery'emabega gagenda kufa ttogge ove mu mukago gwabwe oyingire omukago gw'omurasha bakuleke ng'ogenda oyinaayina oggulewo olutalo ku ddoola bakuleke ng'ogenda oyinaayina ekyo kiba tekijja kukola according to them. Baba balina okulaga nti no be bakirimaanyi kubanga nabagamba bannayuganda bannange nti kati olutalo lwava ku level eya Bobi Wine ne Tibahaburwa olutalo lwayingiramu amawanga amanene agalwana okuddamu okureclaiminga Uganda ng'amatwale gaayo era nabagamba nti batandikira Nairobi mu Kenya ne baagala okulabika nti Abamerika baddamu okureclaiminga Uganda naye ate ne bakitegera oluvannyuma nti ne Ruto ono yennyini ayina akakwate ku mwami Tibahaburwa. Wakati mu kubeera nga Ruto yalina akakwate ku mwami Tibahaburwa balina okumubribinga kwe kumuwa biri bye nakubuulirako omwali ennyonyi omwali Armored Vehicle okumulaga nti nno bali wamu naye era baatuuka n'okujja ne baleeta n'ennyonyi okubega obwengula bwa Uganda era mujjukira nti government ya Uganda ya complaininga kokko ng'egamba naye bw'abaddewo ennyonyi y'Omumerika eyabadde ebungeetera mu bwengula bwaffe ng'egendako e Congo bwejja wane Uganda bwegende Congo bwejja wane Uganda. Kati njagala turelating ebintu ebyo bulungi. Lwaki America erabanga Congo strategic location ey'okuddamu okureclaiminga eggwanga lino erya Uganda kubanga Congo ne Uganda tebali wala nnyo ate era Congo ne Uganda tebali wala nnyo ne Rwanda. Kakati bwebanga America eyunguddwa government ya DR Congo kugiyambako mu lutabaalo luno. By the way, Congo ng'erina ready okuteekamu omudidi gwonna n'okukola mineral agreement n'eggwanga erya America of which ekintu kino kyali mu pipeline naye nkiwa kyafundikirwa dda era ne kiggwa. Kwabo oba owulidde amawulire g'enkuwadde okuva ku mukutu ogwo gwa Africans gwongera kulaga lwatu nti America eri completely involved mu bintu byonna ebiri mu Congo era eri ready okubeera nga protectinga Congo n'amaanyi gaayo gonna eri ready okuwaayo amagye eri ready okuwaayo bakomando eri ready okubeera nga eyimukiramu erabike ng'ekuuma obutebenkevu okulwanagana ne M23 okugimalawo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Lwaki bino mbirelatinga ku Rwanda? M23 yani avaawa bandi ba main funda be ye government ya Uganda ne government ya Paul Kagame eya Rwanda according to the UN report eyafuluma mu mwaka gwali gwa 2023. Kikulaga ki nti kati America ebaterwanagana na M23 wabula ebe ina kunoonya mirandira ja M23. Emirandira ja M23 gye giriwa ye government ya Uganda ye government ya Paul Kagame owe Rwanda. Gabera mankwetu na kulimba bulimbi nti America teyayingidde lutalo kumalawo gavumenti ya mwami Tibahaburwa. Gabera mwankwetu na kulimba nti America teyayingidde lutalo luno
kumalawo gavumenti ya Rwanda ey'emyaka 25 eya Paul Kagame. Mba nkulimbye kubanga kirabwa nayonka nti bwe banga America eyunguddwa kulwanagana na M23 ng'emirandira gya M23 ye Kagame ne Mwami Tibahaburwa baba balina kuba gavumenti ya Kagame negwa ne bakuba gavumenti ya Mwami Tibahaburwa negwa olwo ne balyoka balwanagana ne bali kubanga bali bazitowera mu laatiri balina kutandikira kuba n'abali mu kiro ne balyoka balumba bali abaalaatiri ne babakuba nga mpawo abajuna. Kati kyekyo kyembagambye nti leero byonna bye muli mu kulaba olunaku olwaleero abeewuunya obuvumu Bobi Wine gyabujja obwogera byayogera njagala otegeere nti abantu be tulimu leero bakukuta bapapala ebigambo bya Jeje Odongo byongera kulaga okukuta n'obunkenke obuli mu gavumenti y'NRM olwaleero ate nga tebigenda kukoma kati wakati UK Parliament ketudde n'ebimulungula kyovola banga mutabani wa Tibahaburwa naku ntono nnyo emabega yavaayo n'atwitinga n'agamba nti UPDF teddamu kuwulira kintu kyonna kiva UK kubanga ayagala okumanya ebyali byogeddwako mu meeting eyali emagere wakati w'aba UK delegate ne Robert Kyagulanyi Bobi Wine kugatta n'omukulu Lubongoya. Kati nno bw'abanga ebyo byabadde akyalindirira mumuŋŋambire nti teweetaaga kulinda abakulu meeting bagijje Uganda ne bagitwala e UK kati bagitutte na mu parliament ye UK gye bigenda okuggwera birindire naawe ku mawulire otegeere biki bye boogerako mukimuŋŋambire nti tatawaana kulinda kubanga bino tebibeera bya mankwetu tebibeera private biba bigenda vaayo mu lukale abirindire mu UK parliament alinde okulaba ku nvumbo alinde okulaba ku buyambi obulala nga butemebwako alinde okulaba ku miggo egigenda okubwa abamu ku bantu abali mu gavumenti nga bamu ku bo n'emmaali yaabwe eri e Bulaaya bagenda gikwatirayo olwo balabike nga batandika okulaajana. Ekyo kikulaga ki nti we tukutte bannayuganda weewo wennyini nti bano abantu bali mu kutuyambako naye batuyambirako mu kamooli time egenda kutuuka ng'ebyakamooli biweddewo naye gwafuula ebyakamooli okuvaawo oba gwabifuula okulabika nti byeyongera okubeerawo otya twongere okutwitinga twongere okuteeka ku mikutu gyaffe obutambi twongere okwanika ebikolobero ebikoleddwa gavumenti ya Mwami Tibahaburwa ku bannayuganda. Kati olwaleero tuli mu kubanja abaganda baffe 18 abaabulawo baganda baffe abo tewali agenda banoonya ataliffe ffe tulina okubayiga ebitongole byonna mwawulidde Jjo Wangadya nga abeegaana eyo programu ngenda kujjanjibawe namba nababuulidde Wangadya byayogedde Jjo mwabiwulidde kikulaga ki eddembe ly'abaganda baffe abo lirina okubeera nga liriyirirwa abaabakolako effujjo ndabyeko bayitha edda muliranga akukuta oyo nja kumujjira naye mubawe mu programu eddako mufune bulambalamba akukuta bali ku bunkenke. Kati Bobi Wine ke yafulumye n'agenda e UK njagala okubagumya bannayuganda nti ebintu bitambula malidaadi tewabawo omuntu yenna ajja akulimberimbe nti era Bobi Wine ke yafulumye kakati tewali kintu kyonna kigenda vaayo. Muganda wange Ngaddiro yafuluma n'atadda na nvumbo Ngaddiro yafuluma n'atadda na miranga mu gavumenti era nategeddeko dda nti akakiiko ka NEC katandikiddewo dda okukuta bagamba tukole tutya. If they had permission okuteekawo ekkomo ku ntambula ya Bobi Wine ogende bweru w'eggwanga then baali badde bakikola naye tebalina ngeri toyina boddira njovu n'ogiteeka mu kakutiya kuba tejjaamu okugaana Bobi Wine okuddamu ttambula obanga addidde enjovu n'ogiteeka mu kakutiya. Olaba ne UK government yatuuka neeraba nti ono twamu blocking emyaka 10 emabega twamuteekako baani naye akiikirira bannayuganda atali ready okubeera nga kanya naffe ku bintu ebitali bimu. Ekintu ky'okulinnyirira eddembe ly'obuntu takiwagira, ekintu ky'obulyake n'obubbi takiwagira. Yempagi kwe bayimiridde ne bagamba nedda Bobi Wine ono katumuddire mutumute addemu ajja atubuulire ebiri mu ggwanga Uganda. Kati gwani agenda omuteekako ekkomo Jeje Odongo waabwe gwani? N'olwekyo baana ba maama njagala fundikira n'akatambi ka muganda waffe Shama tulabe ye embeera eno agyogerako atya. Omanyi nabagamba nti nange mbaako wenkoma mu bintu ebimu ate ne mbawa n'abalala nabo ne bongerayo. Tulina okutambulira mu kumanya n'okutegeera buli omu alina engeri gy'amulungulamu ensonga.
uli ajja kukyogerako bulala nange nkyogereko bulala naye nga amakulu kumpi gaba ge gamu era n'olwekyo kyenva mbawo obutambi olumu n'ennemererwa n'okwogera ennyo ekyo kyo temunnenya kuba amanteeka okukikola ono alya n'oli alya yemmere egenda ffenna tuli mu lutabaalo lwe lumu lwa kubunyanjiriya nkyukakyuka munnayuganda njagala kugumya bugumya nti we tuli weewo wennyini we tutambulidde era mukama akyatukwatiddeko nti bitambula nga bwe twabibala leero gavumenti eno tugitadde ku pressure to a point that etuuka okuyiwa amagye buli wamu batuuka okweraliikirira okubeera ku bunkenke obutagambika naye ng'ani yali amanyi nti balituukako ku point eno ekukuta ne batuuka n'okwegaana ebitongole byabwe ebyokwerinda ekyo kikulaga nti we tubakutte weewo wennyini era twongere okubanyigira ddala kambawo akatambi ka shama ke tuba tufundikira nako puroguramu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa nonyeko ku namba ye gwe naye embeera muyite etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera nga tefuuka malidaadi emitawaana egigwa e Rwanda gy'affectinga directly gavumenti ya Uganda n'emitawaana egigwa mu Uganda gy'affectinga directly gavumenti ya Rwanda kubanga bano abantu be bamu bakinywi ekituuka kwono kyekituuka ne kwoli gwe muliraano ogwokya ebbiri gwe nabagambyeko mu ntandikwa ya vidiyo eno era ne mbagamba nti okugenda kwa Bobi Wine e UK mugenda laba emitawaana egigwa wano era mulabe n'emitawaana nga gigwako ne Rwanda kubanga bonna beenyigidde mu kintu kyekimu eky'olutalo oluli mu ggwanga erya Congo banywanyi njogedde nnyo katugende mu bino abankumire watugamba akapapula tekakujjako watugamba akapapula tekasobola kukujjako akapapula obupapula siwe kiri ng'oli seconded by bakyaliibo owekasangati n'owaluula ovulo siwe kyali tujja kulaba we shall see wobanga go wakola democracy obanga system gy'otufugiramu go wagizimba tekajja kujjako naye obanga okakasa system eyo sigo wagizimba nga tekwaliko najjajjawo n'omu abazimba system eyo buladi kagenda kukujjako oyo nabagamba ono ne wanaapama akagatto revolution yene erina okugguka the only way to stop it yali ayina kugiremeza kutandika bano abasajja simanyi kye tugenda kubawa abasajja bano abasatu simanyi kiki kye tugenda kubawa kusacrifice ne saddaaka ze bakoze lwa Uganda eyo wano we tuli so far so good okitegera nabagambye kati tusembedde tutuuse mwaka gwa 1961 akalulu ako njagala twetegerezeewo nnyo wano okitegera njagala twetegerezeewo nnyo bannayuganda ku kalulu kano ak'olu 1961 akalulu kano kayiibwa kuba Buganda teyakaparticipatingamu ono bamuyita His Excellency Kyagulanyi the next president of Uganda ono bamuyita Secretary General Council Lewis Rubongoya wa National Unity Platform the leading opposition platform wa the leading party ono bamuyita Honorable Joel Senior leader of opposition eyawandiika ebbaluwa teyabasaba ssente timutuwe ssente nedda teyabasaba bukuumi security nedda wabula yabagamba kwagala akalulu akali free and fair yeyakasaba Joel Senior nga leader of opposition bampuga baaliddawo okukola bino bano abasajja badde batusirwaza kusirwaza kye babaddeko okitegeera ekintu ekyo guno mbagaye mwaka gwa 1961 akalulu kano baakayibwa wabula nga tusemberera omwaka gwa 1962 akalulu ako temukeerabira kaliyo mu January ketugendako kati tuli mu kweteekera tuli ku final touches nabagamba Bungereza yalina final se kalulu ke Uganda not even America Bungereza era nabagamba yabeera n'ebigambo bibiri either free and fair oba bannansi bagenda ku activating human rights abangereza bajje bakkube senga munnansi activating ekintu kibayita human rights nabagambye tuyina His Excellency Kyagulanyi abagambye freedom and democracy gambye wali freedom tekawo human rights wali democracy lekawo then okubivuunula wali democracy tekawo vote then wali freedom oba human rights tekawo protest ye protest vote je tugendamu ogisplitinga mkitegera muna Uganda so tuyingize ekintu kino mu mutwe nti tugenda mu protest vote omusajja avenue zonna azisise zino chata zisiza mu 7 ekintu ekyo zze kibagamba era nabagamba ti towards election mugenda kulaba Bungereza eno ng'ekoze eki ng'ereese nnyo ng'eyeewo nnyo omubiri lwaki system yayo awo mu Uganda osanga Lake Victoria n'abakyala wa Bungereza wosanga Queen Elizabeth National Park n'abakyala wa Bungereza wosanga Lake George kabaka wa Bungereza wosanga Lake Edward kabaka wa Bungereza wosanga Lake Albert on one of the greatest explorers aba Bungereza wetujjane tusanga Owen Falls Dam these bino byonna byonna ebyafaayo byabangereza biri mu Uganda awo then Nyandwe
Abana batuuma amanya munyandwe. Nyandwe kitegeeza ki? Nageze mu comment section nsanga mu nyandwe ne mbabuuza nyandwe yani. Nangamba nyandwe ye Museveni. Kati banyandwe kitegeeza ki wabula abana ba people power. Obalumba ngati yo on risk kati nyandwe bakitegeeza ki so. Bwana nyandwe bulijjo principles zazanyira musizize wabula abadazi kozesa mu funding. Kyabadenga akola. Tubale tufuna sente azi common with state nga tuzifuna kubanga zino chata zitwade tuzirina nenga ye yateekawo bakyalibe batuzanyise okutuziba amaaso n'okutuzanya ebikokolo era nga besije yakulaga nti ennyonyi zalina okulinnya ziri mwale kasangati zino ziri mwale kasangati His Excellency Kyagulanyi yali yekalakasizaako kino kye nabagamba nga mu season 1 tisikweno stage at least not at this stage let us prepare for time T esembedde. Museveni has to respect akalulu kano nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola wabatakkiriza Museveni agenda nga Gaddafi yagenda atya munansi yakera ku macha n'agamba ekimala kakati Gaddafi tuviire. Gaddafi ali magombe sawe. It is up to Museveni to choose nabagamba tetulina mundu naye tulina mundu olw'amaanyi ga zino chatters yensonga lwaki Museveni ono abadde Museveni bulijjo ekintu kyatubala nabagamba Museveni ono kwata abaana baffe n'abayita abayeekera bana abayita abamaje obukofira baffe n'abuyita obwamaje nagamba tuyine mundu. Museveni yali agala kulaga international community babungereza nti bano nabo tebali mu principles za mwe bagala tulwane nabo bayeekera ne tumu challenginga gana mateeka ne tumusinga bye biri bye nabagamba nga temusobola kwekalakasa kati wango omusajja onayinza okubanga batega ki butego buwe wabula tulindeko chatters zino zigenda kubeera activated era signals mugenda kuziraba ze zino signals His Excellency Kyagulanyi zali mu kubalaga okitegere ekintu ekyo ze zino signals bana Uganda tugenda mu Uganda mpya nkiddamu tugenda mu New Uganda sikuba sudia akalulu kasobola okujjako Museveni n'akalrespectinga waba ayagala kulwana ayina bayina okulwana nabo sife fere tuyina mundu tetuyina maanyi ga mulwanisa tetukola nko ku military training naye Museveni ayina balina okulwana nabo senga anagenda against these principles senga anagenda against zo Museveni ayina balina okulwana nabo akimanyi gwe mu Uganda gwa badde tokimanyi kubanga bakikukweka temumanyi kulipa kashoni za zino chatters temuzimanyi then nakola ekintu ekiri wasi mbwakwata Uganda agiteeka mikono gya Russia ne China awo naye nakugamba gwasalawo Uganda yogenda mikono gya Russia ne China oba si ekyokugiremesa okukigendayo mu Uganda senga Museveni atulema kati Museveni agenda tukalakata emyaka asatu kwana Muhozi Kainerugaba unaku waira ine emyaka 5 Muhozi ono senga atukwata agenda tuvaako nga yenkanankana nga kitawe we yenkana kati emyaka ameka ana kwatenga atuvugira mu Russian rule ya communism enfunda nyingi Muhozi ono kanchi batere wano kine kifaananyi banyi muli bakujjukiza Muhozi ono nga sinkana abarasha kitegeeza kyatubalira military rule ya Russia gyatubalira naye tuyina chance eno kukozesa democratic avenues zino zetusigazza ne human rights okulaba ntuza activating tusule Museveni otherwise if you don't do that bana Uganda wekabire Museveni ono tajasobola tuvuga myaka giweresa tutasobola nadakati atufugira ku biiso senga kwato winza agenda bukwasa bwekitabani kye then kiryoke kitukala kati namwe mutye ku martial law olaba kati kyeyisa bwekitonga tekina kwata buyinza nesenga kinabukwata kigenda kubeera ati kwetaaga mirembe waliwo ne yangambye kyaliwo Trump bamutamu omuntu yes Trump bamutamu omuntu era nange nkiraba nilwaki sikyogerako kitiyamba ffe okwekalakasa okugenda maaso mu America kuyamba ffe Trump ekyamuleetesa kuba BRICS states wabano bapartners abapartnarinze neki ne BRICS kuba tariffs na sanction Trump alina obusungumbu waliwo abaali tebabagala yine Elon Musk kati akutte zinene ensi ezali zoganya Elon Musk azikubye tariffs nga bali allies ba America kati abitaddemu ebintu ebiri person otegera then ne bagamba kakati ne bali kyebakoze ne bakola retaliation sanctions nayo ne bazimukuba naye Museveni amini yekaye yakikola bamukuba tariffs ezo Museveni naye bamukubye bamukubye 10/20 bazimukubye naye talina kyasobola kukola oyo dofe ensi ziri mu kuddiza America sanctions ziri mu kuddiza America tariffs yazikubye naye Museveni ali awo nyandwe ali awo talina kyasobola kukolawo amini yakikola yekka naye nga ate Uganda etusobola okufukamiza America tusobola senga tubadde ne government ng'erina amagezi naye bano bonna basiru oshagera ensi zitandise okuddiza America ekiretedde ne bannansi ba America okusituka okwekalakaasa then ye Museveni tasobola kumuddiza wadde
just yali awatudde butuuzi. Kitegeera ekintu ekyo tulina okukyusa kino. Nabagambye ebigenda maaso mu America bituyamba. Nti ziri tariffs abantu bano bava zigondera. America ebadde egenda kuddamu okukuza economy ng'erina ssente nga we sanctioninga bano. Naye kati kabagitaddeko akazito egenda kuddamu efokasinge ku de-dollarization. Nabagambye lode yakamala okufuna Congo. Egenda kuddamu efokasinge ku de-dollarization. Kati Trump olujanja lwe bagenda ddu mumaliriza so tebitukosa. Nabagambye ekintu ekigenda mu maaso ffe tufuniramu we tubeesingira. Kasita tuba tufuniramu wano awo tulina okugenda. Okitegeera? Kati ziri ebyeziri ensi ffe tebitukwatako. Naffe tubadde tukaba ensi ziri mu mirembe. Kati mbaleke balwane entalo zaabwe. Oba Trump bamuggyako oba ki, naye nga kyemmanyi nti America Trump si agicontrollinga. Waliwo invisible arm econtrollinga America. Era ejja mugamba ssebo ddayo ku lutalo luli olwa de-dollarization. Olina okufuna Uganda ne Congo. Congo okimaze kati twetaaga Uganda. So kigenda kutuyambako ku speedinga up revolution yaffe. So okwekalakaasa okugenda maaso mu America mukuleke okwo kwaffe biri mu favor yaffe. Wabula tebisenga tebeekalakaasiza ate ffe tubadde tufiirwa. Lwaki? Zino terifu za Trump zibadde zigenda sigalawo alage nti economy yawe edduka nnyo ng'anyigiriza ziri. Okitegeera? Then ffe tuba tekitukolera kuba twagala speed. Then balete ne Bungereza eno speed gyeyigize zeegatte wali tukuba omuntu tumuggyeko. Period. Nabagamba eya Bungereza yesembayo okujja naye yeegamba either free and fair oba ogenda kukubwa. Bwetyo bwegamba. Akati Museveni kiri mu mikono gye okukola ekya Daniel Arap Moi oba Edgar Lungu oba akola ekya Gaddafi. Ffe bannansi we are ready. Mwe mulaba nga abba akalulu kusituka teri kirala. Tojja na jambia, tojja na muntu, tojja na kiso, situka nga bw'oli.